Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano. Nakolerayo birungi si birungi. Bannaaye, bakadama bannange, bakozi bannange, enkya n'eggulu tusiba tubagamba biyitingana ku social media mwegendereze ennyumba z'Abawarabu zirimu cameras. Oba ng'olina abaana, oba ng'olina ky'ogenda okukola ng'owulira okyekengera, oba ng'olina omukadde, manya nti mu nnyumba z'abaana abantu mulimu cameras. Waliwo ekintu ky'oba ogenda okukola mu butuufu nga kigenda kusuula mu mbi mukwano gwange, sinakindi okufiira obulamu bwo. Obulamu bwo ne busaanawo. Twegendereze ennyumba z'abaana abantu, wegendereze ebintu biki by'okolera mu nnyumba y'Omuwarabu. Manya nti buli ky'okola cameras zikulaba mukwano. Ono Kadaama badde ng'abeera na mukadde. Omukadde ono eyo family nali by the way ngibaddemu, nali ngikozeemu naye nenvaayo. Mukadde ono mbadde mumanyi bulungi, abadde mukadde mu butuufu nga tatambula, bamutambuliza mu kagaali, buli kimu nga takisobola, nga bakolerera mukolerere. Abadde alina Kadaama we, naye mumanyi omukozi kye yakoze. Baana mmwe, omukyalo nabadde mukadde, ng'omukyalo n'ekiro we yeebaka ayina kusiza ku byuma. Naye munaye Kadaama ono alabika abadde yakooye. Kyokka ekyasinze okunkwasa ennaku nti abadde amazeeko kyengana na contract agende ewaabwe, kuba badde balina omukozi omulala gwe baleese nga just yakyamuyigiriza mirimu, ng'abuze ebbanga ttono yatambula agende. Nakyalo ono kye yakoze, ndowooza yalabye akooye omukadde. Mu ruumu y'omukadde mulimu cameras, awalala mu nnyumba wonna tewali cameras, naye mu kisenge ky'omukadde gw'alabirira mulimu kamera. Nakyalo ono ng'agenda bulungi ekiro nga mukadde amuggyako ebyuma. Mukadde wamuggyako ebyuma n'addamu ne yeebaka, ndowooza wayise essaawa nga 3, kusinziira ku muntu eyanyumiriza emboozi eno kuba ye babimunyumirizira mu lombe gy'ali. N'addayo n'amuteekako ebyuma, ogenda omukebera ku makya ng'omukadde yafudde, nenga kamera zaakutte buli kimu. Era baze ne bamukazaakaza ne bamubuuza kiki, mukadde yabadde ki. Ate n'ekigambo bulimba mikwano, kigambo si kirungi. Waliwo ebintu by'olimba ng'era bigenda kukusuula mu mbi. Mukwano gwaffe ono oba Kadaama munnaffe yabagambye ekimu nti nze namututte mu kinaabiro ne munaaza, namala okufuna wuddu n'asaala, ne muzaawo ne yeebaka. Nange simanyi kyamutuuseko, naye nga cameras zaalabye buli kimu. Mukwano gwange oyinza okugamba nti nkulimba, manyi ebiseera ebisinga tusharingagana amawulire ku social media nga tubalabula. Oluusi abamu ne mugamba batwagala views, twagala ba followers, naye nga mukwano ebintu bino bituufu. Sooka owulirizeeko ku ddoboozi lino. Genda omanyi tuli eno dda maama omwana gwe saakubikira kamaama nafula kaafudde, kati tuli dda maamu lwakuba kale baakaziikiddewo. Kati ekozi naawo okamanyi bambi kaafudde, tuli dda maamu mu kuziika kwako nga muli abaziraamu kaafa ku makya, kati ne bakaziika eggulo. Kati nno ono omulimu gwe gukyaliwo guweddewo, kubanga already baamuteekako dda omulala, omukozi omulala, baleeta munnayuganda omulala musoga waali naye kyokka benkanya obusungu, benkanya okuyomba, kale bayomba nga bw'okiwulira. Kaakati kibadde bwe kiti, ono abadde ku mulwadde, omulimu gwe gubadde gwaweddewo, oba kitegedde, ng'emyaka gye 2 gyaweddeko. Kooye bamukooye paka ku 0 extend, bamukooye kyebava bamutaddeko munnayuganda nga tategedde. Yalabiddeawo nga baleese Kadaama omulala, nga ne Kadaama munnayuganda amuvuuma okufa, bayomba okufa, naye bampi omuwala si yeyeereese. Naye yabadde takimanyi nti n'ekiyumba mwagenda mulimu ne Kadaama, naye yalabiddeawo nga bamuleese. Kuba nze maama wange yaŋŋambye bamukooye baagala mujjawo, naye era baagala kuleeta munnayuganda.
ne bamuteekako omusoga. Kati omusoga babadde bakikoze kasitayiga okubeera ne maama Nafula ng'ono agenda. Kati abadde akyamuyigiriza obimanyi ebintu byakakazi byakuyiga buyizi okumufunisa wuzu. Jjukira talina kyasobola kukwata wadde n'ekimu okumufunisa wuzu byalagawo byonna nga bw'obimanyi. Kati mu kumuyigiriza awo nembeera etabuse awo tetumanyi buzibu naye n'obuzibu babutadde kwona omukadde. Ne anyway bw'atyo n'asirika n'aba nga tayogera ne bamuddusa mu ddwaliro n'abeerayo mu koma ewiiki nti ekyuma kyavaako ekiro. Jjukira bwe yeebaka omukka gwe guba gwa oxygen tasiza wansi nga yeebase. Naye tebalina kye baamukoze naye nga naye balimu akakulukkulu ku kufa kwe. Abadde amukwata n'amuggundawo wansi mu katebe, abadde amukwata bubi. Bamugamba nti kakwata empola omutwe ng'omutwe ayuuya buyuuya, kamugamba ntereezaako nfa weekoza kati golooza ze saagala kwebaka bambi nga kakasi ndooza tawulira obulamu bugenda. Naye ng'ono ayomba buyombi buli kaseera kati nga kakuwa n'okkaayana naye kamugamba nti jangu nkwata kuno omukono oguteeteno sijja gukwata weekozaakoza neka neebake. Bwe kati omunnange ne kabagamba bakaleetera omulala. Bwe bakaleetedde omulala omunnayuganda kati ono abadde alina omuyigiriza kuba ebintu bye byakuyiga. Kati olwamaze n'agenda mu kkoma. Bwe bityo mu kkoma n'abeerayo ewiiki. Olwamaze teyakomyewo ne balangirira nti awedde afudde. Bannange byebyo kati tuli wano mulombe naye oluguudo olu ne balusonzemu ono omukadde era biwanvu. Banamwe obanga okooya awantu osabanga ne bakugjawo mu mirembe nga tonnayonoona. Kale bulira ono omuwala obalaba embeera ekulemeredde saba bakuzze ku woofiisi at least bwe bagana kola obukodyo bwonna ng'olaba ogenda gwa mu mbi bakuzzeyo mu mikono emituufu oleme kola kikolwa n'omukyala kye yakoze. No gwange abantu abo bali mu lumbe nenga Kadaama eyavuddeko embererezi kuba omuwala ono bikyali awo omukadde bamuziise naye nga bakyakazakaza muwala. Lwaki yakoze ekikolwa kino? Mu butuufu abadde amalako kontrakiti. Oli omukazi abadde mukadde, ono omukazi gwe mbagamba abadde mukadde dho nti mmaze omwaka nga mulamba nga simulabako kuba navaayo ebbanga liwezeeko. Kati weebuuza omwaka ogwo abadde afaanana atya? At least banaye simanyi nakumanya, simanyi bambi muwala ono kyamubaddeko. Kirungi si Munnayuganda oba mu Ethiopia oba mu Bangladesh nze naawe, naye ng'ono omukozi omulagwegeragisa abadde Munnayuganda ngakyamuyigiriza we bakwatamu mukadde, engeri gy'omutabulira ddagala, engeri gy'osiba byuma ebyo nga yeebase. Naye nasalawo okukola ekikolwa ekittima. Fayini bano abantu nabo balina empisa embi, naye omukozi wajja kukola. Lwaki tokola ekiba kyakuleeta? Mukadde mulabirire nga bwe baba bakugambye. Gwe wenna ayina omukadde, gwe wenna ayina abaana, mube beegendereza ba mikwano. Kati ono omuwala tetumanyi kiki bagenda mukolera, bagenda mutaddeyo oba bagenda kumusiba oba bagenda mukola ki mu butuufu naffe tetunnamanya. Dho nti nkyalinze koona yambulira buli kimu ekigenda mu maaso. Era wanabeera nga waliwo ekiriwo oba ng'afunye obuzibu nja kudda mbabuulire. Naye ndowooza nja kayisa mu vidiyo, ngeri vidiyo eyinza okutaba mpanvu, nja kuba mbawula information yonna enaabeera eriwo. Naye nga mikwano twegendereze, manye nti buli kyokola kamera zikulaba. Kamera zikulaba kuba omuwala bamuteredde